nkugabala ebintu bibiri abalokola political party abala n'okuddawo ne Kyagulanyi kubanja kala webuze gwali ku BTFM kale empuga yayogedde ki what was the essence of the omukolo message ki yabadde mu mukolo kati impuga ali mukola political party ne bamukaku bakenero kyamuzi bakabuleta neta sobola kireta kati because bwakireta kati kitegeza ava mu parliament automatically ekyokubiri yakozesa omukolo guno ngabwe nakugamba nti bargaining power okudda motula ku ntebe neki naye yakyononye kati yali amanyi nti impuga jagende Masaka abantu bonna babere kubanga tukiriza tugane kadima politics is all about numbers bakiwanda ate taliwo akalulu kasise na mujjukaliwa sibawulira bwabanga waliwo gye yakwata nga bye tuwulira bannanga abadde alya ne bannalwengo nimbye ebiri e Kampala mubiwulira tebibatiisa ogwo muyaga gugenda kukola ki era tugenda kudda eno mu maanyi nga twebaza Katonda olwabonalebo Cissy Namuju okuva mu komera Mbala musaka yuna jimugena maso nokubera nga musinzirira batulaba mukutu beyond the newsroom gwe ya subscribing edanjagala kubera nga nkwebaza bwebaza atayata nabakubera nga subscribing nkusaba n'obumbefu bwekika ekya waggulu subscribing atera mwana watu atusolota muze ensonga n'obumbefu bwekika ekya waggulu nkusaba video eno soko jimpereka like mwana watu etambulire ddala etuukane kwoyo omulala yandyagadde ogenda mu maaso n'okubera nga obaolyawo agifuna njagala okubera nga nkutegeeza nti wano wetuli sawa yonna tuyinza okubeera nga tuvaawo ate ne tudda ku mukutu oguli awo wansi gwa beyond the newsroom BTN media awo wennyini nkusaba nno ogende mu kalink akali awo mu comment section yokilikingemu osobole okubeera nga osubscribinga nga weegatta ku mukutu ogwo kwe tugenda ogenda maaso n'okubeera nga ensonga tuzitambuliza nate era kakati nzikiriza ate nkutegeeze nti omubaka Joel Ssenyonyi yagenze maaso n'okubeera nga mwana watu akomba kwelima n'agamba nti kagwake keetonye atagenda genda maaso n'okubeera nga abikkirira ebikolwa ebikolebwa ebibi mu parliament ye wakubyogera tajja kubeera nga atya speaker Anita Among ate Honorable Betty Namboze nkugambye atadde akaka eri Mathias Mpuuga Nsamba Bajjo ne kaakano akyagenda maaso n'okubeera nga ayisaamu Mpuuga eggaali bannakenya wetuogerera okwekalakasa kwabwe kuvuddemu ebibala era wetuogerera omukulembeze Ruto ebibyesi birungi side eyo ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkutegeeza nti ebyali enskin nabyo si birungi n'ebisingawo awo byonna mbikuleetedde nzikiriza wano wenyine wetuba tugendera maaso n'okubeera nga twesoga ate mu nsonga zino wabula nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi weddwa ogenda maaso n'okubeera nga akuyamba ebizibu ebyenjawulo bigenda maaso n'okubeera nga bikutawanya mukubereko okusimu esembi 11 ku screen ajagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo akukolako bulungi nnyo nnyini ddala esembi 11 ku screen mukubereko ate olunaku olwaleero gweyagala olanga naffe esimu yaffe esembi yayo 57 ku screen tujagenda maaso n'okubeera nga tukwasaganya business nzikiriza wano wennyini ekituufu kiri nti ababaka b'NRM tebakyaswala kuneeno ng'okulembeddwa speaker wa parliament kwoteeka ababaka n'omukulu akulira PLU ono nno bavuddeyo ne balangirira lwatu nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bawagira omubaka amanyikiddwa nga Cissy yakwatibwa mu buli bw'enguzi nga bagamba nti abannalwengo temutya osaawa yonna tumukomyawo naye talina musango gweyaza kasita aba nti yabba nga aleetera mmwe mulye ne tugamba yiyi ddala ensi wano weetuuse nzikiriza ate tubikuwe nawe weerabireko akalulu kasise na mujjukaliwa sibawulira bwabanga waliwo gye yakwata nga bye tuwulira bannanga abadde alya ne bannalwengo nimbye ebiri e Kampala mubiwulira tebibatiisa ogwo muyaga gugenda kukola ki era tugenda kudda eno mu maanyi nga twebaza Katonda olwabonalebo Cissy Namuju okuva mu komera. Mama yagenda n'alambula Honorable Cissy Namuju. She's in good spirit. Ali mu mbeera nnungi. And she's going to be with you. Era agenda kuvaayo agenda kubeera nammwe mu kaseera kali kali. That is going to be your woman MP forever. And the president has heard your cries. Era president awuliriza okusaba kwammwe. Where you said that when your child misbehaves,
you beat and say go back and do something good. Nga enjogera bwegamba nti omwana bw'aba akusobezza omukangavvulamu katonotono n'omugamba genda otereeze okola ebintu ebirungi. And you're better off having a child, even if she goes and eats something, so long as ng'embeera ekyali bweti nga mu ggwanga lyattu Uganda ng'okulya enguzi bwafuuse baana baliwo yo mu Kenya olwayongezza omusolo abantu ne beekalakaasizaawo. Olunaku olwaleero omukulembeze wa Kenya Ruto avuddeyo n'agamba nti omusolo tugusaze billions 5 tuguggyeko tugende mu maaso n'okubeera nga ezo tunayiya gye tuzijja wabula tuleme kutikka bannansi mu musolo. Nabyo kambikuwe. About 10 days ago, I called the whole of government and we agreed that we must live within our means. We're going to reduce our budget from 4.2 trillion down to 3.7 trillion so that we can live within our means. You know what? The Bible says in John 8:32, you shall know the truth, and the truth will do what? Will set you free. We must be honest with ourselves. We must tell each other the truth. And the truth is, we must live within our means. We cannot continue to borrow money to pay salaries, to borrow money to do things. We must begin to live within our. Akulira oluvuganya government LOP waleri mu parliament amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi ono n'avuddeyo n'ayoleka obuli bw'enguzi obujjudde mu parliament nga speaker wa parliament yavayo n'agula generator eyewuwe waka ne deputy we buli generator ng'eri mu millions 5 byonna bino mbikuwa naye ekituufu Uganda wowe tulaga weerabireko n'amaaso gogge. Contract eno nga bagula generator eza kilovolt amperes 8 bukadde 5,991 591 million generators zine bbiri. Kakati obuzibu bwe buli bwa mirundi ebiri okugula generator zino ku maka agali private ng'okozesa sente z'omusolo kijja kitya. Era abantu be Masaka mwenna ze sijja kubebaza kuba siri mu mpananazamu bamanya ekituufu n'ensonga yava ku levo ya Kyagulanyi kyagala ogamba nti Kyagulanyi yagenze ng'akonkona nyumba ku nyumba temugenda wampuuga kadima tayimu etuuse nti bannayuganda batandise okwetegeerera Sseggona kusunsula mukolo Professor Bajo yayogera Sseggona owekitiibwa Sseggona n'amala eggobe mu kibya yakoze statement n'agamba nti bw'obanga bano ate kyoseka kyate katawo yozibisa yakoze statement n'agamba bw'obanga osiimibwa ng'abo abakozesa makamaawo Sseggona yabadde ku mukolo n'agamba nti omuntu yenna okusiimibwa bakama be balina eddembe okusiima omuntu oyo kati mpuuga akolerane kuba parliament teyasiimye teyageze ku mukolo Nuupu teyasiimye teyasindise wadde ekiyenje kakati Sseggona gwe yabadde agamba balina okusiima mpuuga babadde baani ate bannamasaka tebabaddeyo kakati weebuuza bwebakubwa speaker owekitiibwa Oulanya n'ajingira bwebakubwa speaker owekitiibwa Anita Among n'ajingira era bw'anaabuvaako n'omulala ekibeera kyanjawulo kubanga teba nnyumba yo so byonna ebigikolebwako oba kugizimba oba kugirenovatinga naki oba ogamba kale si kya bwannannyini naye kati eno nnyumba ya bwannannyini ye mukama wange right honorable Anita Among nesikanya naye ku bintu bingi ate sikikweka nze simutya munaye buzibu bwe tulina nti ababaka bangi mu palamenti yaffe batya speaker speaker bwenaayogera ku kino tajja kumpaka triple bwenaayogera ku kino ayinza okunyima omukisa okwogera ku floor ya palamenti. Betty Namboze omubaka wa Mukono nkugambye si musanyufu era ategeezezza nti misa ezo ziba nnungi okubeera nga bazikusabira omukkiriza naye ate era teriyo mukristu yenna akkiriza kubba 5 oba kubba nsimbi n'ogenda mu maaso nakubeera nga weebaza olw'okubba ebisingawo nabyo byonna weerabireko. Mwami Mpuuga ffe mufu abakristu okwesabira mmisa kintu kirungi si
tusuubira nti waliwo omusumba yenna asobola okugenda mu mmisa wanu n'agamba nti kirungi okubba nti oba kirungi okulya enguzi. Ekirungi be beetutte mu maaso g'abalungamya era sirina kubuusabuusa nti kereziya ejja balungamya. Yesu Kristo tajiriranga bantu balungi. Katonda waffe gwe tusinza yajirira balina bibi. Omuntu yenna addukira ewa Katonda ng'afunye obuzibu nze sisobola mugulako lutalo nambooze wabula mwosaba nti ye oyo Katonda yennyini eyamuwadde okulabikirwa nti ateekeyo okusaba kale musabira amubeere. Ekimu ku bintu ebinnuma kwe kulaba nti n'omwannyinaze Mpuuga abantu bamubuzaabuzizza okwagala okumuttira Kaliya. Mu mwaka gwa 2014 waliwo akeegugungo mu FDC. Ebirungi byonna byonna ebyogerwa ku Mpuuga kati abantu babyogera ku Mugisha Muntu. Mugisha Muntu ne wabaawo n'abantu abamulowoozesa nti nno Besigye alinnyo eri tusobola okuyetingawo gye bayita third force nti mu Uganda osobola okutondamu ekibinja ekyokusatu kubanga mu Uganda politically mulimu ebibinja bibiri. Mulimu mwami Museveni n'abamulya mu ngalo ne mubaamu ne bannayuganda abalwanirira enkyukakyuka. Two distinct groups. Bajjo si musanyufu ku side zeeyo era ebibi ebyeyongedde ogenda maaso n'okubeera nga biwanvu. Wagamba nti Mathias Mpuuga Nsamba ne banne bagenda beera nga bakola ekibiina nga yeegasse ku mukulembeze w'ekibiina ekiriwo ekiyitibwa ekya NEED Kabuleeta. Kale bino weerabireko ate era mu ngeri yemu ayisizaamu ne akulira bizinesi za gavumenti oba gwe tuyinza okubeera nga tuyita prime minister Nabbanja amuyisizaamu eggaali leero tasaaga. Byonna kkiriza mbikuwe naawe obyerabireko. Bamanya ekituufu n'ensonga yava ku levo ya Kyagulanyi. Kyeyagala ogamba nti Kyagulanyi yagenze ng'akonkona nyumba ku nyumba temugenda wa Mpuuga. Kadima tayimu etuuse nti bannayuganda batandise okwetegeerera. Sseggona nsunsula mukolo Profesa Bajo yayogera. Sseggona ow'ekitiibwa Sseggona n'amala eggobe mu kibya. Yakoze statement n'agamba nti bw'obanga bano ate kyoseka kyate katawo yozibisa. Yakoze statement n'agamba bw'obanga osiimibwa osiimibwa ng'abo abakozesa makabaawo. Sseggona yabadde ku mukolo n'agamba nti omuntu yenna okusiimibwa bakama be balina eddembe okusiima omuntu oyo. Kati Mpuuga akolerani kuba parliament teyasiimye teyageze ku mukolo. Nuupu teyasiimye teyasindiseyo wadde ekiyenje. Kakati Sseggona gwe yabadde agamba balina okusiima Mpuuga babadde baani? Ate bannamasaka tebabaddeyo. Kakati weebuuza akolerani? Baganda Ssenyonyi teyafulumya ripooti eyo bamuwa enguzi simanya akawumbi kamu mu bukadde bina bingi ababiyisa bipropaganda eyo ate nga bamanyi ekyatambula ekyagenda mu maaso. Obuuzizambi ki sente ki nti tewazikwata ate kakati ripooti nagifulumya nebeera ready. Madam Speaker n'agirwanyisa. Kakati oli bw'agamba nti nafuna sente okulemesa ripooti kufa babiri ani aba yatwala sente bwe kiba nti waliwo sente ezafuluma okulemesa ripooti. Kakati wakati wanze ne bannange abakola ripooti etugifulumyanga eri ready n'oli eyagiremesa okujja ku fulo ani aba yalya sente. Manye bintu bino tibeetagana kulowoozaako nnyo kuba ffe twanoonyereza. Grounds kwe yagiremeseza nti yaliikinga mu bamawulire nga parliament esobola kukubaganya birowoozo ku nsonga already ez'emawulire. Ekyo kirina ebizibu bibiri. Okusookera ddala tewali tteeka ligamba nti ripooti bw'eba eriikinze eba tegenda ku fulo. Kubanga bw'egenda ku fulo then ne tugiteesaako parliament nesalawo kyesazeewo. Gwe nga speaker tutuula mu ntebe n'ogamba nti ripooti ngigobe talina buyinza obwo era namugamba nekimugamba ekyo tolina buyinza. Ekyokubiri bwe twamaliza ripooti nagiwa abantu abo clerk wa parliament ne speaker wa parliament ripooti ne bajja uploadinga ku system ne bagiteeka ku order paper. Bwegenda ku order paper tulina system mu parliament tugita fresco bajja uploadinga buli mubaka abeera ne code ze password aba accessinga
report ezo kakati oja uploadinze buli mubaka asobola okuja accessinga kati ogamba otya ndi Ssenyonyi report mwagiriikinga oba otegeeza ki exactly kubanga omaze okuja uploadinga buli mubaka agirina ku access kubanga ekyo kikolebwa ng'abaka beeteekerateekera okudebatinga ku report baja uploadinga baleme kugifuna for the first time wali mu house bagiyitemu bwe tunaatandika ogiteesezaako ebirowoozo ebyenjawulo nga bagiyiseemu bagisomyemu so ne muja uploadinga ababaka 529 nga ba-accessinga report eyo kale novaino ogamba nti yaliikinga tulaba nti ebeera lwekwaso just yali anoonyayo kalwekwaso akokulemesa report eyo era n'agiremesa so kakati bwenda propagandist Ssenyonyi yalya ssente naki ekirungiza obuvunaanyizibwa bwange nabutuukiriza n'akakiiko ke nali nkulembera report etugifulumya eyagiremesa speaker right honorable Anita Among kakati bwe kiba nti kituufu nti waliwo ssente ezaafuluma okulemesa report eno gwe nange n'abatulaba ansa bagirina ani yalya ssente ezo kubanga fe obuvunaanyizibwa bwaffe twabutuukiriza kitosuubira ku kino let me tell you bwe tuba tukitutwalidde emyezi 2 okutegeka Masaka wolina constituency nge Masaka otegeka kusaba bw'onooba oggye mukono n'oba otegeka ki omuntu akuwaga nga bwe bawaga Mbabazi amaliriza takkirira naawe wafunda abantu abali ku mpuuga tebamuwagira bamuwaga buwazi eryo ekkubo lye bamutuddemu abamukulembedde bemanyi abo kakati tulinde anti bagambye be batonda Bobi Wine njagala basaba batutondereyo ba Bobi Wine 10 omu atumenya saawa zino Museveni ne General Lweso bakola order bamanyi nti zino eggaali z'abana abaana zinakola ekivulu ejjinja nkola ekivulu kya leediyo bangana okolanga aliye ne skin ne fake ga ku mukutu beyond the newsroom nzikiriza nkugambe nti obadde mulabe mulungi era kyokola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala akuuma atakuumira mpeera nsigadde nzeddeni akuume mweraba banywanye gera maaso n'okubeera ng'osubscribinga ate ensonga tuzitambuze bulungi ayi Ssaabasajja Kabaka owangaala maama Nabagereka agerekerewo Buganda.